ekiri enaggulu wano waggulu ekiri enaggulu kitokota kati ate ekyo kikyatokota ekiri ku Serena enaggulu baboosi kwe batandikidde baboosi omanyize Katonda kyanyambye kiri kimu mbaddewo benatandika bino ebintu byange ebya YouTube abaali baliwo basooka kuntya ne bagamba era Kasuku ebyoze bagenda olaba bagamba sijja sobola bagenda olaba ndi mu field n'akasimu kange nkakutte ne bakoogerera ebigambo bingi akasimu bagenda olaba content atambula omanyize natandika okuba nti buli lunaku olina okufulumyayo vidiyo abantu baali bafulumya omulundi gumu mu wiiki nentandika buli lunaku olwo nkikwata nkikyusa abaana ne bajja abaana ne batandika okukola abaana tubawagidde abantu ne batunyiigira ne batulwanisa bamukulu batulwanisa era baali waggulu eyo ebyo bya YouTube simabiki bamugobye aye nalabye yatandise naye kukola studio ye ayagala tandika podcast abadde bosi waggulu awo ate batugamba bya kisiru. So guys, embrace technology, embrace the digital space, embrace modern times. Don't live in denial. But tosobola tuulaawo n'olaba abaana 10 bali ku internet bakoze YouTube kuba tosobola kukola kintu n'okikola leero enkya netuli nga tekikuwa results n'okisigalako tekisoboka oba musiru. You be stupid. Kati buli lwalaba omuntu ng'akola ekintu akiyingiza omwezi ogwokubiri ogwokusatu kitegeeza akifunamu oba projection yemulaga agenda kifunamu taba musiru obwongo bwo buleme kuweereza nti omusajja atambuza akasimu omusajja ali ku YouTube akola kantu nti musiru gwoba omusiru atuddeeyo era kino kiri ekyambe kyakabye waggulu wano enaggulu wano kyaviidde ddala kuba bosi baŋŋambye bagenze okugirabe bati ebitabo nga waliwo news reader afuna $6,000,000 naye bosi we news editor afuna $3,000,000 ne bababuuza kyazze kitya